We lay our future in thy hands. United free for liberty together we always stand. Uvidanete yodyona ere kwanga bukana yamanyi wanyo ekwanga lya fe kwetolora ensi zonna esibye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava ddala ffe tukikuumenga batya ne sitenda Ssaabasajja Kabaka asaanira afuge Obuganda bwonna naffe nga tumwesiga twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava ddala ffe tukikuumenga. Mukama Katonda waffe w'ekisa ekingi tukwebaza olw'ekiseera kino ky'otuwadde wano. Tukwebaza kubanga ekimu ku kyo tuli ku ttaka lye watonda ate ng'oyagala omuntu abeere mu lusuku akoleremu emirimu akuweereze. Abaddu n'abazaana babakuŋŋaanye wano beewaayo okukola naye nga bakolera mu lusuku lwe wateekawo lwe wazimba lw'oyagala tukolereko emirimu egyo. Tukwegayiridde tuluŋŋamye bulungi, tuwe emirembe gyo ensi eno gyeteyinza kutuwa, era gobera wala omulabe yenna ayinza okututaataaganya kale atulowoozesa nti kuno tuyinza okubeerako emirembe gyonna, naye tukolera mu kitundu, tukolera mu nsi, tukolera ku ttaka nga tukola emirimu gy'oyagala tukole, era n'oluvannyuma tuwummula. Tukwegayiridde beera mu mbeera eyo, beera ng'otuluŋŋamya, beera ng'oluŋŋamya bonna abayinza okututiisatiisa, okutugoba oba okutukola ebitasaanira, kubanga tuli ku ttaka kwe watutondera. Beera naffe, era ne bakadde baffe bano tubawaayo bagenda tuyigiriza. Kale Mwoyo Mutukuvu atuluŋŋamye nga batuyigiriza ng'omutima gwaffe guli wano, guleme ate kubeera ku birala, kubanga omubiri guyinza okubeera wano naye ng'ate ebirowoozo biri wala. Tukwegayiridde tuluŋŋamye bulungi, tutegeere era twongere okuweereza mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu. Wooli wasengawo otya? Kuba ojjawo otya? Kibuuzo oyinza okissa mu mutima, ayina akakalamu oyinza okiwandiika, omulala ayinza okirowoozaako mu bwongo nti wendi najjawo otya. Ekibuuzo ekyokubiri, nannyini ttaka akumanyi? Nannyini ttaka akumanyi? Ekibuuzo ekyokusatu, owa busuulu? Kati ebibuuzo bisatu ebyo bwe tolina kuddibwamu kwabyo oyolekedde akatyabaga. Nebira ndisanze kutiisatiisa bantu naye ngenda kwogera ebituufu. Kuba abantu ba Kabaka bangi mbamanyi, mwagala nnyo ebirungi, temwagala bituufu. Ekirungi kiyinza okusanyusa ebbanga eggere, naye ekituufu kiyinza okunyigiriza ekiseera ekigere, bw'atyo ekibeera ekituufu. Okubeera ekituufu kikwanguyira okutambuza obulamu, naye bw'ogoberera ekirungi kiyinza okusanyusaamu. Katugenda kwogera bituufu, biyinza okuba bitunyigiriza
naye nga tebigenda okubeera ebituufu kwavunaanyizibwa bwaffe okubategeeza ensonga ezo. Tuze ku kibuuzo ekyasoose, oli wajjawo otya? Wano mu Bwakabaka wemmanyi obulungi mu Buganda abantu tusenga mu ngeri za njawulo. Oyinza okuba wooli wagulawo obuguzi, wakwata ensimbi zo n'ogenda ogula, oluusi ng'ozeewoze, oluusi ng'ozisonze n'ogula, kikkirizibwa mu mateeka. Mu ngeri ey'okubiri wooli bayinza okuba baakuwaawo, mukadde we yakuwa, mwami we yakuwa, mukyala we yakuwa, byonna. Mu ngeri ey'okusatu oyinza okuba wasikirawo, mukadde we yagenda n'ogaza emusika waawa. Ne mu ngeri ey'okuna gye tuteeka mu bukomera nga wooli wabbawo. Abantu ba Kabaka mubba ebibanja. Nabirawo wano juzi nga tuwandiisa abantu mu kikungu mu 2015 abantu bwetuuma ebibanja ne mu bwenyi bw'embuga. Enaga nti awo waffe abamu ne babba ebyababulekwa ne babba eby'abantu abaali e Sudaani ebiseera ebyo. So eyo enkola yombi ey'okubba ebibanja. Tugenda ku nkola ziri essatu eziri mu mateeka. Singa oba wagula oteekwa okuba n'endagaano eraga nti nguze. Naye ate bwe tutuuka ku ngeri eyo abantu ba Kabaka tetuli bakuumi ba biwandiiko. Buli gwe twabuuzanga endagaano ye ng'atugamba yawulira mu lutalo. N'ab'emyaka 3 bagamba yawulira mu lutalo. Naye nga Pulezidenti Museveni agatukola kata myaka 4. Olutalo lwaggwa ddala abantu bakyagamba ki? Lutalo. N'olwekyo endagaano yalibadde enkulu nnyo mu buguzi. Naye erina okubaako n'ebintu ebikulu. Abasinga endagaano ze tulina mutuula wansi wa vakedo oba ow'omufene ne ssentebe w'erusi wano. N'agamba gundi muguzi aguze ekibanja era takyabangibwa wadde mbo okikozesa. Ero nassaayo ayita ku mupaapaali, eri ku muyembe, simanyi eri ku musizi. Endagaano ng'eriko ebintu ebiwewufu. Tesaawa eno omusizi bagutema, omupaapaali guvaawo. Endagaano ye emaze okukola ki? Okufa. Nyina omuntu omu yalina ekibanja nga kiriko endagaano timpitira ku mufene. Olina ajja kumpi awo makkati n'asimbawo omufene ne giwera emifene ebiri. Wabula endagaano eyogera ki? Batuuka okkaaya na beesisa ebitogi awo ne bagamba nti ati wagamba oyita ku mufene. Kali guno si mufene. Lwekyo abantu ba Kabaka tulina okunyweza obusenze bwaffe mu biwandiiko ate ebituufu. Buganda Board yassaawo ebbaluwa ewaanyisa obwannannyini nga y'endagaano ejjudde erina ebijusi byonna ebyetaagisa ku mulembe guno. Tetugikozesa, tugenda mu bassentebe ne bakuula mu katabo ka 32 n'akuulamu olupapula n'akukolera endagaano. Ate no bassentebe guno twali tubalonda baabalambiriza nti muve mu nsonga z'ettaka ne baazigaaniramu. Era abantu bandi banenya Buganda Land Board ku nsonga za Lubigi ku bantu abagobwa. Bagenda okugyayo endagaano zonna zonna ze balina nga yabajjulira mu Lubigi yali ssentebe. Nga tekuli kalina kiwandiiko kya Buganda Land Board kiwandiisa bwannannyini. Awo ne twejjeerera. Kubanga ekiwandiiko kye tugaba kiraga ensalo entuufu. Pitira ku ssomero eri waliyo oluguudo eno waliyo ki. Ekifaananyi okikuba sikeeki nga bwe kyakula ne kiraga obugazi bwakyo. Endagaano eteeka okubaako ennaku z'omwezi lw'ekoleddwa. Erina okuba n'abajulizi ate nga tebaali badde ba bunjuuyo. Ne tukola endagaano ng'omukyala yajulira omwami we n'omwana n'ajulira. Enkima tesala gwa kibira. Endagaano eteekwa okulaga omuwendo oguwanyisiddwa. Ti ensimbi za buliwoo za bbanja era zeekana bwe ziti. N'olwekyo abantu ba Kabaka tufune ebiwandiiko oba oguze fuba ofune endagaano nga ntuufu. Ekyokubiri, bwe baba bakuwadde waliwo ekiwandiiko ekirina okuweebwa
naye bakadde bange balusibe ŋŋamba abali wano osanga beetera okugenda eyo n'ensinkana olumugamba nti bituwe obuwandiike kyono omuwadde nti abwe namuwa ajja kutunda ekitegeeza oba tomuwadde oluva mu musinga ejjambi yazivaayo kyono yeeseeza ku kibanja kya kitaffe naye singa oba okitadde mu buwandiike amateeka g'ensi gayingirawo singa oba tolaamye abasinga tutokulaama wano tulowooza nti bw'olaama leero ekyofa ate era nga tujja kufa yadde olaamye ate tolaamye naye bw'ofa nga tolaamye oba nga tutaddewo obuwandiike okalubiriza nnyo abo abasigaddewo okulowooleza kubanga ekiraamo yenteekateeka y'ofu gye yandagadde ebintu ebitambuzibwe singa aba avudde mu nsi tuvudde gaba tugeze ku busuulu busuulu ali mu tteeka naye ntina okusanga abaami ba kabaka nga babigayaaliriramu manyi mutuweyo ku ssente tulina okulabirira kabaka mutuweyo ku ssente za busuulu busuulu ali mu tteeka etteeka ligamba singa olemererwa okuwa obusuulu omwaka gumu ngenda mu kkooti n'esaba omulamuzi nti omwami gundi oba mukyala gundi atudde ekiyudaaya mitiyana agaanye okumpa busuulu era omulamuzi akuyita n'akusaba ensonga eyasimba lwaki olemereddwa okuwa busuulu wa busuulu eba lomuyisa bagiyita minimo fee akasente akasaamusaamu ow'ekibanja kaawa erina nnyini ttaka okunyweza obusenze bwe n'olwekyo tosobola tugamba ti ate nze busuulu yannema tugenda kugenda ku miwendo gye n'olwekyo olina okuwa busuulu erina nnyini ttaka okumanya aye n'okissa mu buwandiike ng'akuwa lisiiti fena tugabirako ne tiketi lisiiti ne tiketi eraga emyaka gyewakasasula naye abasinga tetuwa busuulu tutudde ku bibanja bino byenjogera bikola ku ttaka lya kabaka ettaka ly'ekereziya ery'omuzikiti ery'ekkanisa n'ery'omuntu sekinnoomu temulowoozagana amateeka gakola ku ttaka lya kabaka gwe ne weeyibaala ng'olina gy'otudde gakwata ku bantu bonna kubanga ennongoosereza ya 2010 yalagira ow'ekibanja ogenda okumanyibwa nannyini ttaka era awe busuulu teragira nannyini ttaka kumanya bantu wabula eragira abantu okumanya nannyini ttaka Ssaabasajja kabaka yekka yatwala obudde ne tujja ne tubamanyisa ne tusindika abaweereza abaffe ne bajja mu bitundu byammwe naye abasinga banannyini ttaka beekweka ensonga eri bweti ekibeekwesa busuulu ssente gamba bagambe ka minimo fee ka ssente kasaamusaamu gavumenti bwe yali egereka bwe yayisa ennongoosereza eno yalagira gavumenti ez'ebitundu okujja zigereke busuulu okusinziira ku mbeera zammwe ne disitulikiti y'e Masaka y'e Ssembabule oba n'ey'e Luweero wano mu Buganda zezagirika endala zaagaana nga ne Mityana mweri tezagereka busuulu ate ng'etteeka liddayo eri gavumenti eyawakati obagerekera ku lwabwe era gavumenti oba byakwatagana bitya ng'agenda ogereka busuulu ye Migereko ye yali minisita Migereko n'agereka bwati wammanga yali minisita Migereko yagereka nti omuntu yenna ali mu site asasula emitwalo 5 omwaka eyo nno site tukyalina mu Buganda tulinamu Kampala na Masaka eti era tennafuuka ne bagamba ali mu municipality nga Mityana asasula emitwalo 4 buli mwaka ne bagamba ali mu town council asasula emitwalo 3 buli mwaka ne bagamba ali mu town board asasula emitwalo 2 buli mwaka n'oyo ali mu Sambu County oba Luulo n'asasula 15,000 buli mwaka ezo nno ensimbi Buganda Land Board zesolooza kubanga kitongole kitambulira mu mateeka g'ensi yadde tulina okusomoozebwa mu mbeera eyo okusomooza okusooka bwe baali bagereka busuulu ono tebayogera ku bunene bwa kifo kati weesanga abantu ba Kabaka naddala bano ab'essingo
agamba nze nyina ka poloti sirina kibanja. Poloti kya Luzungu, ekibanja kya Luganda. Nebitegeeza ekintu kyekimu. Kati boli bagamba bugambi nti buli wa kibanja baba olina 3 ku 3 ng'oli alina yiika 10 ensimbi ze zimu yadde kiyigiriza ekyo nti waliwo abantu baveeyo Kasawo ye abasajja b'e Kasawo bazibu nnyo okuva edda n'edda babagamba edda bafumbiranga caayi mu mpombo b'e Kasawo bajja ne bagamba ffe Kabaka tuyiza mu 5 kikafuuwe twagala muwa mutwalo waakiri tubagamba tekisoboka mu mateeka mabiriza ajja tuwawabira mu kkooti ate atusinge tetugamba tulina kusolooza ezo etteeka lyezoogerako ekyokubira okusomooza okuliwo si ffe tusuumusa ebifo okugeza omuntu ali wano mu Kiyudaaya asasula ssente ze zimu n'ali ebutebi nnyanja kwayo noyina municipality si ffe tusuumusa ebifo bisuumusibwa okusinziira ku mbeera y'ekitundu ne musaba teyaffe efuuke municipality era twafuna okusomozebwa n'abantu b'ebutebi eyo nga bagamba nti kati ffe municipality tetugiraba ate musende mutusaba za municipality tubagamba tetuyina twetteeka litugamba ekyo kusomooza kw'amaanyi era tubagamba abakulembeze baffe bwe bajja mubagambe bogere ku sayizi ayina ekinene asasulire ekinene ayina ekitono asasulire ekitono ebifo obisuumusa tumale kulaba mbeera z'abantu tizikoze eki tizikyuse ekirala osanga omuntu alina loogi n'omuntu omusuze nga basasula sente ze zimu loogi buli bbanga bayingira asasula 5 3 naye oli omwezi asanga talina kyayingiza naye basasula sente ze zimu kubanga bali mu kifo kyekimu kwe kusomooza kwe twafuna nolwekyo ebibuuzo byange 3 oba tolina kuddibwa mukwalyo leero ddayo obirowoozeeko kiwendi najjamu ntya okebera ebiwandiiko by'olina nanyini ttaka mmanyi ate no tulina obuzibu wano abantu ba Kabaka obuzibu obusooka tulowooza omuntu okumanya abasinga wano mumanyi ndi munnasingo kitundu kinene nnyo yadde banziika Bulemeezi eno bukojja bwange mbaddeyo ebbanga ddene ewabigalawo Kikuumambogo ne Namutamba mu Ssingo kati olyenza okuba akumanyi mu bikolwa mu feesi nga bo mubeera naye bwanga wa Luganda tekitegeeza nti akumanyi nga takuwadde kiwandiiko kiraga nti akumanyi naye bwaba muganda we abantu ba Kabaka tulekereho okukuumira ebibanja byaffe oba poloti zaffe ku buntu bulamu obuntu bulamu bulina ensonyi singa obukumpanya bujja obuntu bulamu ebisooka okudduka ne bagamba tuleeta bwino ne tukyali mu buntu bulamu taati oyo mukadde obeera ku TV nga balina bibagoba naga taati abo bakadde awo ne wali ebijja byabwe ebyo bya buntu bulamu ne mukwatibwa ensonyi kasi obukumpanya bujja bwe buti obuntu bulamu budduka bakadde baffe bannaddiini tetukyabeesiga abakulu b'ebika tetukyabeesiga katwesigaani tulina kwesiga bwino bwaba abava e Namutamba eyo waliwo omwami bamuyitanga Kaleekeezi we twakulira Kaleekeezi oyo yatambulanga n'eggaali nga kuliko ekikapu ng'ayinamu empiso ayinamu sitoovu n'akasefuliya n'eddagala yatuukanga ne bagamba nti omwana yasuze alogootana omusujja gwandibulabika gumuluma Kaleekeezi gakwata ku ttamu Kaleekeezi ng'afumba mpiso ye ng'akuba eddagala ate bwana watu twawonanga naye kati gezaako weetuuma omusawo yetukutaziisi oba akyaliyo yalinga nga mudde ebisawa kuluma yafa dda kitalo nnyo naye neziisi yakubanga ebisawa kuluma kakati omulembe guno tokyayinza kweyita musawo nga talina bwino tulina abantu bangi bagende berimbika nze mukozi wa kitongole kya Buganda Land Board omubuuza density oluusi abantu ba Kabaka ne bakwata obujega buli najja n'agamba nti nze ndi mukozi wa Buganda Land Board najja n'ababajjako ensimbi mu lukujjukujju ndi mubuuze density card ye esi twambaza mu kifuba bwe tuti twawula ku bantu abalala
obukumpanya bukoze eki bususe bamaze okubala census manyi mulina ebibuuzo bingi ne bakamafe banatera okutuuka bamaze okubala census oba okubala abantu batugaye tugenda mu miliyoni 5 yadde abamu babibuuza lusa ne pulezidenti yasooka okiwakanya nabe nandiroza ziri miliyoni 48 kaakati abantu bwe beeyongedde obungi mu abantu b'essingo ettaka ly'essingo lyanaanuuse olw'ensobola okusoleza ssingo tesobola kuyingira mu busujju kitegeeza ki nti ettaka teryeyongera abantu tweyongera obwetaavu bwe bukola ki abantu mukiyuda amakiyuda w'emyaka 10 emabega twajjanga muno nga tuyitamu naye kati okufuna mu 10 ku 10 etaliiko awonde tosobola ne bakadde bange bano bayinza okuba balinanga yiika bayinza okuba bafunanga yiika nolwekyo abantu ba Kabaka tutunule mu maaso Buganda Land Board kyekitongole ekyasooka mu nsi yonna okussaawo etterekero ery'ab'ebibanja ekyo ne bw'okiwakanya kyekyasooka bwewagendanga ku disitulikiti wateekwa okubanga ng'oli waki wakyapa twakizuula abantu ba Kabaka si bakumi ba biwandiiko ne tubajjako kopi z'ebiwandiiko tuzitereka ate tuziteeka ku mutimbagano ekyekiwandiiko kyo ne bwe kibula kati olina gy'oddukira nze tunogamba abantu ndi mukatuliki naye buli kwegenda bagenda okugatta omuntu olumubuuza ebbaluwa y'abatiisimu ajuliza kereziya ngaddukira kereziya gye bakola ki gye bamubatiriza abasoma oddukira ku ssomero gye wasomera oba munogenda mu UNEB niwe ekibanja ali talina gyaddukira kati okusujjako kati osobola kuddukira mu Buganda Land Board naye bwe twaleeta enteekateeka eyo abamu mwagisaamu ebyobufuzi abagamba ne banyomerera ssebo nti abo banoonya ssente kunoonya ssente si kibi naye bwe noonya ssente kubona abasawo babasasula abagenda okutaasa obulamu bwe mba nsobodde okutaasa ekibanja kyo n'enkumira ebiwandiiko n'embisa ku mutimbagano tebisobola kuvaako kiba kikulu nnyo nno ekyo Buganda Land Board mwakikubiddeko mu ngalo bane kyali kikulu nnyo naye twebaza bonna bonna abajjumbira okuwandiisa ebibanja byammwe naye mwatukoze ekibi kimu abamu babiwandiisa ate babikoloboza dda ekibanja kiriko yiika kati osanga asigaze 5 ku 10 ate Buganda Land Board y'ebiwandiiko byerina bigamba nti oweza yiika ate ono aguze ne nasigalaga mujega n'atajja Buganda Land Board kwetongula wano mu Buganda wenda birina abantu ab'ebibanja nga bafuga ab'ebibanja ti olwokuba oli yaguzaako munne nasigala nga amufuga ekyo no kimenya mateeka omusango gwasaliddwa wiiki eno okugamba nti gwe ekibanja tokkirizibwa yadde okusinga omulamuzi yakutyemudde tokkirizibwa yadde okusinga ekibanja kyo era kitaka tategedde naye nga nennongoosereza ya 2010 etutwala yali yakyogera dda kitokkirizibwa kwejjako bwannannyini ow'ekibanja nga nannyitaka takuwadde lukusa gye tuyita consent era singa okikola bozizza musango osibwa emyaka 4 kusasula akade kamu emitwalo 92 oba byombi ekibanja nekiddira nannyini ttaka singa tukola potolo wano mu Kiyudaaya n'emiriraano abengyeko obwannannyini Kabaka ayinza okweza ebitawuluzi ne tubagamba muleme kwenenyeza eyo mujje Buganda Land Board mutereeze obusenze bwammwe kuba Kabaka w'abantu bonna enteekateeka za gavumenti zigenda kujja bajja basaba ebiwandiiko okuva ewannannyini ttaka enguudo zizimbibwa ebisaawe bizimbibwa emigga gizimbibwa naye olina kiwandiiko kikyoyinza okuwaayo omuntu wa Kabaka nga mmaliriza gwali manyi muyina ebibuuzo ebimunja mbiddamu bibuuzo ava mu kwenda tannatuuka sigenda kwogera ku lulwe abantu ba Kabaka tuweebuuseemukko osanga omusajja omukulu ali ku mutimbagano agamba mugende kujjanjabe Kabaka Kabaka agenza omujjanjaba ate Kabaka aliwa
atuukawo ddi awo bajjajjaffe kabaka bamusukumye ne muteeka waggulu eri ye asiima n'agamba ngenda kulabikako eri Obuganda naye nnyina gye nagende bamubuuza gamba bbi kabaka aliwo ne babuuza zinga ndi mutono nnyo bwe mubuuza weebula kabaka waffe kabaka alina famire ye abaana n'omukyala ne baganda be tetuyinza kumwagala nnyo ne tumwagala nnyo basinga era bye balina okumanya okutandikirwako kubimukwatako nolwekyo bulinza zisubira buli muganda wooli obanga ogenda kwebako era kyogenda okukola bajjajjaffe baalabira wala ne bayita ekitundu ekisembayo nti Katonda omulungi ow'ekisa otubeere Mukama otubunduguleko emikisa gyo era bafe omukuumenga iki kitundu kiyimbe buyimbi omanye nti Katonda bwatusaasira addemu akola emirimu gye nga bwalina okugikola era tulekeraawo kuba kiyite ki bumanyi oba ki oluusi ogera n'ogamba nti ye tubadde tutya lwaki emisonga mani gino gyogerako kubanga olina gyogera tulina gye tugenda ne bagitubuuza naye nga teyeetaagisa tuleme kukozesa bugonfu oba bukosefu bwa Mukama waffe kutuusa bye twagala ebyobufuzi ne kabampaane nyinza okuba nyina obutekkaanya n'abakulembeze b'Obwakabaka nekisaamu sikozesa kiseera kino ekyo kigambo kikulu nnyo okutegeeza abantu kati olwekyo tugendagenda mu bibuuzo tutegedde biriwe biddibwamu bwemunakuba olukiiko mu kitundu ekimu olwesanga abantu nga bangi nnyo abazze mu nsonga z'ettaka manya waliwo ekibagoba kanogeza ogamba nyina olukiiko kumpi ne Lubigi oyinza okujjuza tenti zino zonna nogagera kuba olukiiko eyo kya abantu bakabaka babeera mu mirembe era nebazamu abazze mwekubireko mu ngalo kumanya ensonga eno nti nkulu waliwo abantu naddala abavubuka abo babeera nnyo ku bodaboda nempewo nemufuwa emisana n'ekiro ensimbi nazikuŋŋaanya n'amaliriza ng'aguza empewo mwimugende mubakiindawo wejjeeko obwannannyini naye neyejjako obwannannyini n'ensimbi ze ng'aguza empewo ettaka ssente sooka okwate poloti gy'olimu ogisse muwendo gw'ensimbi kyetuyita market value mu luzungu olwaleero otudde ku ssente mmeka era bameka abazeegomba nga tonnakola kintu kirala kyonna osooka n'opima omuwendo mu kiseera ekyo katugenda kusanga babodaboda bagenda mwanuva byabugana boditi ebyo tubimanyi abantu bakabaka bano bebantu bemanyi abasinga okugaba amawulire ku bwereere oba ne ku nsimbi entono naye oluusi amalala ge gatukulemera netugula empewo ng'ogyekola evirandero nageze nabagaye ndi mu katuliki n'abaisiraamu abali wano bwe tuba tugenda okugula poloti abakatuliki osooka n'okyambako mu kasitenseni n'ogula akafirifiri ka 15 n'otandika ekibuuzibuuzi aye poloti zaano baziri zitya bakuweerawo amawulire butereevu eyagundi erikenkayana ssentebe eyo yagitunda naye ffe tugenda twabusa endabirwamu nga twagala okugula ogenda okukakana ng'oguze eki empewo kiruma nnyo ensimbi z'okoleredde ebbanga okugenda bwe zityo Ssaabasajja yasiima mu myaka 3 gino gye tumaze yasiima n'atalaaza amatabi mu masaza gonna kuba abantu bakabaka bafunanga obuzibu okuva essinga eno ne mugenda paka twava mulange tudda mu Masengere kyekitebe ekikulu naye bwe tugenda wano ku Matutuma wano ku ssaza obuweereza weebuli ogenda ebuweekula ku ssaza obuweereza weebuli tugezaako abantu bakabaka obutatindiga lugendo n'okulaba okusoomozebwa okwenjawulo kuba okusoomozebwa mu bitundu kwawukana okusoomoza okuli wano sikwe kuli ebuweekula ate sikwe kuli ebusujju netugezaako kusamba amatabi ago Ssaabasajja yasiima tugateekawo mu myaka gino 30 gye tumaze obwakabaka buzzeewo ne buzzawo n'ekitongole kya Buganda Land Board tubakubiriza tweyune
amatabi ago kwebuuza si kibi nze era obuuza tulina programu zaffe zetuteeka ku radio ne ku tv tugezaako okusomesa abantu ba Kabaka basalewo nga bamanyi nyina kufuna ebibuuzo oba nsikagenda abantu nga kyebambuuza kyenziramu oba sooka ebiwandiika ebitaano ndowooza kino kisinga kyombuuza kyenziramu tukozesa akadde kano nga bakama baffe bwe bajja tulina bakama baffe ab'enjawulo abagenda okujja tusuubira mu kwenda ng'omugenyi omukulu ajja tuwa ebigambo ebyenjawulo nga sente ezimu zibulira muzenva obutabo bwa Kabaka busigalawo obutabo obw'abakozi ne buggwayo abantu nga bajja na lisiiti nnyingi naye ng'ensimbi eziri ku akawunta ki tono bwe twakuliranga luli ga fiizi tuzisasulira twasimbanga layini mu UCB ne tugenda okusasula naye omulembe guno amapeesa gano gakola nnyo osobola okusasulirako fiizi TV okisasula otudde mu ddiiro amasannyalaze ddiiro tokyetaaga kusimba layini lwekyo enkyukakyuka jja abasobola tuyizogera mu banka tusasula ku akawunti ya Buganda Land Board oba okukozesa ennamba y'essimu naye ng'obutabo bwayimirizibwamu okusobozebwa okulako tukyalina ku nsonga eyo ti alisiiti zirina kuva mu kitongole ky'ebyensimbi ekya Buganda Land Board kitebe ekikulu lwekyo gwe ennamba gye bakuwa ng'osasudde gy'owa omuweereza wa Buganda Land Board n'azikuŋŋaanya n'agenda wa ku Lwokutaano bakozi bonna bonna tugenda tusinkana nga tusinkanye wano olwaleero tusinkana ku Masengere ne bafuna za lisiiti lwekyo ziyinza okulwamukko naye nga zizze nga zentuufu okwewala kiri kyenjogedde kati gamba biwano mumpe emitwalo gy'etaano emba sinna wetawali bitakukiina naye nfuna ekizibu ngenda okujjukira gwe yazimpadde nga zibulidde muzaaki zebatu twagala tugenda kukirongoosa nnyo tandika okusasulira ku mapeesa naye nga lisiiti eri enkulu ekola ki erwamuko bwena kuva mu kitongole ky'ebyensimbi ku Masengere. Erinnya eryange nze Kazibwe Abbas. Ekibuuzo biranga bibiri mukama wange. Ekibuuzo ekisooka Buganda Land Board ebasindika abantu okuwandiika ebibanja ati omuntu omu yajjanga ng'alina fuuti nga 5 ate neiba nga taliiwo nono taliiwo bagendanga okupima nga ye alusi n'agaagaziwe ono agenda okujja nga yayingidde wawe ati ekintu ekyo tunakikola tutya. Ekibuuzo ekyokubiri ati nyinza okuba nga nze wennali nga ngenda kuwandiisa nga abantu olwaleero nebegamba nti autowazi twagenda okuwandiisa nga nze ewantu wange netuwandiike wano bampeewo ebiwandiiko kati olwaleero kizze nga bagamba nti neme ekolaki kati ebintu ng'ebyo tuyambiddwako tutya nga Buganda Land Board. Kisooka oyinza okuba n'ekibanja mu lutobazi naye amateeka ga Uganda gagamba ekitongole kya NEMA kyekikuwa olukusa oba enkozesa ey'ekifo ekyo. Ebitongole biri 3 olwo NEMA ekola ku lutobazi ne wabaawo gye tuyita Forest Authority ekola ku bibira. Lwaki bw'oba oli mu kibira enkozesa yaakyo egenda mu Forest Authority yadde ffe banannyini ttaka. Enkozesa y'olutobazi oluli gazetted ekozesebwako NEMA ne tubaako ne UNRA eyinza okuba yasimba ebikondo bye naye ate adibirawo kasooli naye tokkirizibwa kussaawo kintu kya buwangaazi. Ate omukulu oyo kyabuuziza kikulu nnyo. Tuli ku tteeka lya NEMA naye waliwo etteeka eryayita mu 2010 ery'enkozesa y'ettaka ne baga Uganda is a planned area. Uganda nsi nteekereteekere tokkirizibwa na kuzimba kizimbe nga tofunye lukusa kuva ku authority ekutwala kano tulina okugenda ku munisipaali nekuwa olukusa era etteeka eryo ligamba singa olukozesa obubi singa okutte ng'ozimba nga tolina lukusa ekizimbe ekyo ensimbi ezikimenya gw'ozisasulira. Katukyali ku kya NEMA nene kuzimba kwe tuzimba kwennyini tuzimba nga tetulina ki lukusa. Ekyo nakyo kimenya mateeka lwekyo ng'otundagana mu kya NEMA ekyo kyokka kitegeeza nti local authority teyinza kuwa lukusa ate kuzimba mu lutobazi
singa bagenda nga twala pulaani bagiyise baga nti olubutobazi oba ekyo kibira kiddayo ku kiri nti abasinga okuzimba tuwayo kintu kidogo sebo meya asanyusa okukulaba omukulu mukambwe Lukoge tumwanirize n'engalo tusanyuse nnyo okulaba sebo n'olwekyo okuzimba nga tolina lukusa tekivaamu ebisinga okuzimba mu lutobazi kuzimba mu kibira kuzimba mu kkubo naye bw'otwala pulaani bagiyise gavumenti eba erina enteekateeka yaayo ekutegeeza anagabe Buganda Land Board etambula y'amateeka naffe tetuyinza kuwa lukusa kuzimba wantu nga tumanyi kuba tulina abakugu mu nteekerateekera y'ettaka bannamateeka bonna kyova buli atuwawabira tumumegga bubi nnyo n'abadde basamwasamwa n'ebigambo byabakalidde ku bumwa lwa nsonga emu ti abasinga tebaafuna lukusa nga bagenda okuzimba enguzi yayita eyo oluusi ne bakwatagana ne bassentebe ne balya ensimbi naye nga nayo kyokola okimanyi nti kikyamu nti ngenda kuzimba muki naye naffe tugamba ku nnema waliwo ebintu ebimu byalina okutereeza yunulayo bw'eba egenda okukozesa ekitundu kyo ekuwa ensimbi n'esimba n'ebituuti awo ne bamanya nti kyekituuti kino ekkubo liyita wali naye kati abantu beesanga nga tebamanyi nemba eyitawa tujagezaako okwogera nabo ne bakama baffe tulabe waliwo ebitundu naffe bye tulowooza kati bwetukanga mu Galubigi baali bulina okunyiga ettaka amazzi gagenda bungi ki naye olwokuba bye balina obuyinza twabagamba tusabe federo bwe tuba tusaba federo temukitulekera osanga enteekerateekera y'ebitundu eyinza okuba ey'enjawulo kweriwo singa tufuna federo naye tugisaba mugamba tusaba tuli byabufuzi kubaffe tusobola okumanya abantu baffe n'ekitundu kyaffe butya kirina okuddukanyizibwa alina ekibuuzo omulala ekisooka nga wasiwandiisa bwe tuba tuwandiisa ebibanja ebyo tugaba ekipalati ekyo no kiriko ekirayiro ekigamba nti nze gundi oba ffe tukakase bye tuwadde Obwakabaka bituufu era budda singa birizuulibwa okubeera ebikyamu ndiriirira Obwakabaka oba tuliriirira Obwakabaka kino kababimpe wano twekiri ekirayiro nosaako omukono webale nnyo mwanyinasi nosaako omukono n'abajulizi ne basaako omukono era bw'ojja waliwo enkaayana tusooka yetukuyita bwe munaffe kino ekipalati wakiraba nti ye nakisoma nti ye wasaako omukono nti ye ekigenda eri abaami ba Kabaka mumanyi okugamba nti nze ebiwandiiko byavuddeyo waggulu bandagidde tokkirizibwa kussa kiwandiiko kyonna n'okisaako omukono nga tokyekakasa kuba omukono guno gujja kutwala mu kkooti Ssenkulu wa Buganda Land Board agenda okusaako siiru esembayo nga ng'omaze okusaako omukono omutongole n'owomuluka ne nannyini kiwandiiko nga yakirayira kino ekiwandiiko naga nti nze nkakasa abajulizi nga tubayita kino abasinga bakikozesa nga balowooza kyekisembayo timba mmaze tulina enteekateeka ya weetereeze egezaako okugamba abantu abalina okwemulugunya mujje ku matali gaffe mulete kopi z'endagamuntu waliwo abakozi bannaffe abakola ensobi nga tulina okutuuza abantu tubagambe nti ekibanja kyasukka ku kikyo singa tufuna obujulizi embeera eyo olina ogisasulira olw'okulimba ate abasinga twalimba wane wekiba kyapa nekizuulibwa nga kikyamu kisazibwamu singa kizuulibwa obujulizi ne buvaayo kino ekyapa tewakifuna amakubo matuufu kisazibwamu eno y'ebbaluwa gye tugabira abawandiisiza ebibanja eriko ekirayiro kyenjogedde eno y'ebbaluwa ewaanyisa obwannannyini eya kitaka bw'oba ogaba bw'oba otunda kyonna kyoyagala okuwaanyisa olina okuba n'ebbaluwa eno ey'Obwakabaka y'endagaano y'Obwakabaka gye bwakola ku ttaka ly'Obwakabaka naye Ssaabasajja yasiima tutwale obuweereza ne ku ttaka eritali lya Bwakabaka oyinza okuba ng'olina mu mayiro yo ng'oyagala gipunta oyinza okuba olina ensonga y'amateeka oyinza okuba oyagala kuteekerateekera ttaka oyinza okuba oyagala kusomesa abantu oteekayo okusaba ku Buganda Land Board
ensonga ezo tuzikolako ne tukutegeeza ki ekyetaagisa ne tuzikolako kubanga nti Buganda Land Board kyekimu ku bitongole ebisinga okubaamu obwesige eri abantu. Twaliwezezza emyaka 3 nga tukyatambula kampuni ntono ezigiweza ow'omuzindalo nali omukyala wali Sabonze erinnya Nabakooza Rosemary mbuuza ku kyapa mu ngalo. Twasasula ekyapa mu ngalo ne batuwa risiiti naye mama waffe omuto n'atulemesa. Tukyali wa administrator general naffe olwo tuba tukyawa obusuulu. Bw'oba tonnafuna kyapa aliwa tonnafuna letters ezigoye wa administrator general fayiro esigala gyeri mu mannya gali tesobola kukyuka musasula mu mannya ga fayiro eyo obusuulu. Ekibuuzo kyange sabo kigamba bwe kiti Erinnya amanya mpitibwa Kasozi Saana. Bwe twali mu exercise ey'okuwandiika olaba nti buli muntu yajjumbira era nekitunuulirwa nnyo buli muntu naye toyinza kubaako kwolengeramu lwaki bwe kyatuuka ku busuulu ekitambudde bulungi. Bwe kiba nti Masaka bo baasobola okugereka obusuulu disitulikiti ezo zoyogeddeko ebifo bya mirundi ng'esatu nekiba nti wano kyasobola kukolebwa mu disitulikiti endala abakulembeze baffe. Lwaki omusaala ogwo gwetikkibwa free abantu ab'owansi? Amateeka galiwo okukolebwa era galiwo okukolamu amendment. Tekiyinzika kuba nti obuzito oba olyawo obw'emitwalo 5 nga bwe bukaluubirizzaamu ekintu kino okutambula obulungi naye ng'abantu badde baagala nnyo kyekyantu. neyanziza Mwami Kasozi olina linnya kabaka yeka yaba n'amannya ffe tulina linnya kimu. Ekyokubiri nibanange emitwalo 5 mitwalo 4 Senoteri municipality mitwalo 4 omwaka mulamba seggwanga emu omwaka mulamba nga gyosasula na nnyini ttaka. Kyova tukubiriza abantu mukozese ebibanja byammwe bulungi kuba mwakikozesa bulungi. Seggwanga emu omwaka mulamba nga gyewana nnyini ttaka noga nti oba okalubiriziddwa Mwami Kasozi ompakanyeemu oba nansonga ndala. Emitwalo 4 omwaka mulamba gabanyaamu buli mwezi oba waddeyo sente mmeka. Busuulu kyova olaba ne President Museveni yagiyita saluti era nti busuulu alinga saluti okubira afande saluti oba tolina kyomwogeddeko naye oba omuwadde ekitiibwa nakana akasente akasasulwa akabusuulu kayamba ggwe okussaawo enkolagana n'ennaani ne nannyini ttaka. Tukyalaba natono nnyo sebo osanga nannyini ttaka nga tasasuddwa naye ng'omupangisa bw'agaana okusasula omwezi gumu oli ajjako n'ebbaati omupangisa yagala nnyo okunsasula aba baagala kujjamu nzigi ku bukambwe bwe babeera nabwo. Nolwekyo sente zikyali ntono yadde teri sente ntono naye zikyali nsaamusaamu. Kale katugambe bwe tutyo. Waba walina ekibuuzo ekirala? Taata neyanziza omukisa guno erinnya Njuki James. Ekibuuzo kyange ngera kibuuza nga kirimu n'ekyokulabirako ekikwatikako. Bwe mba n'omukisa ngalo abantu abeetolodde ennyanja awamala mujja kutegeera bulungi kyenjogerako. Naye ennaku zino yajja n'etulaga neya okusimba ebituuti byayo naye twagenda okizuula ng'ennyanja yajja n'eri ebibanja by'abantu. Ennyanja yajja yali ekoma awo Nema nejja esimba wano ekituuti. Kati ennyanja nejja erya awa Nema n'etuuka wano. Kati Nema ate nayo eŋŋamba nti neeyongera eri. Ekibuuzo kiri nti ekitundu kino ennyanja kyejja n'eryako si kyange bo mwali mukoma eri ate mujja mutya okubanga kati neno ewange nayo wafuuse wammwe. Saba kunnyamba kunnuŋŋamyako era bwe neegenda ekola bw'etyo n'asigazaawo akantu
etteeka ligamba fuuti 2 okuva ennyanja weekoma 200 kitundu kya nnyanja. Kasitula nti ennyanja yali ya fuuti esukka mu 2 meters 2 okuva ku nnyanja weekoma ogenda. Kati gwe wali mu fuuti mmeka? Meters mmeka? Etteeka kye ligamba eyo nnyanja kanoli kyova ati kati ffenaffe bwe twajja tusenga ng'osenga mu zino meters 2 ezaki ez'ennyanja. Kati bwegenda erya bakizuula ti ennyanja erya. Kati yeba yalya eri mu fuuti zaayo mmeka? Meters zaayo 2 nga mwezannyira y'ennyanja. Kati gweoyabijja okukozesa kyova ola nneme eyinza okugamba kozesaawo mu nkozesa etali ya buwangaazi. Osobola okusimbawo emiti, osobola okukola ki ekuluŋŋamya. Kyenagambe nti kiri ekya pulaani singa wajja okufuna pulaani okuva meeya Mukambwe walibadde walungamizibwa nti awo wooli neraffe tuzimba buzimbi. Etteeka bwe lyagamba nti Uganda is a planned area, buli muntu eyalizimbye yalibadde ayina pulaani ye ng'eyisiddwa amateeka agatwala ekitundu ekyo. Erinnya lyange nze Teddy Maama Vanessa. Ssebo nze ndi mukazi gwe bawaza okuva ewaffe ne nzaala abaana. Omwami n'agenda n'atulekawo n'abaana. Ntuuka okuwandiisa nga nnina ndagaano eri mu mannya g'omwami. Omwami kyatalinaako buzibu n'atugamba mugende muwandiise. Ne tutuuka Engulwe nange akwata chairman mugende muwandiise ne sente ziiki. Ne tutuuka Engulwe eri ku Matutu. Omukyala n'atugamba nti njagala mwami. Ne mugamba omwami ABCD naye atukkiriza ne chairman wo. Nti ate mumugambe simanya awandiika ebikiremu omwami tali kuno. Owulira taata nkole ntya nti awandiike simanya bikinga talina budde bwa bbiwa. Nyambibwa ntya. Kaakati ekizibu okitegedde nti omwami yakuwa naye teyakuwa buwandiike. Tusinziire ku ki? Anti endagano ziri mannya ga mwami talinakuwa. Kinagambye nti bangi bagaba ne batagaba. Alina okuwagaba mu buwandiike. Si kwogera oyinza okunkubira esimu ekya nenkwegaana. Twagala maama wange ekituufu kiri nti tetusobola kugaba kibanja otuba tukigabye. Kibanja kye muligenda mufuna letters of administration wa administrator general n'abakkiriza nti kati muddukanye ebintu ku lw'omugenzi. Bw'aba gyali mugamba awandiike naye tusobola okukola transfer nga tukozesa essimu singa ojja ku ki Masengere. Tusobola okukolera ku ssimu. Wenda kuzo tekinologiya yakola ki yateera bw'aba ali bwe ojja kujja ku Masengere. Tulongoosa mu nsasula singa tukolanga banka n'ensasula yeeri nga tugambe bampadde kati electronic bwagenda bwe zijja ku Masengere ne kamesegi ne kajja ku ssimu yo nga newankwadde nga neeno olusiki oba ogifuna omukiraba mutya. Simu yono asasudde ku ssimu yono yasasudde. Ab'ebyenkulisiganya bakikoleko si omanye nti esimbye ekoze eki etuuse okwekakasa tugiragamba bakikoleko ssimu. Kirowoozo kirungi. Neyanziza ssebo erinnya nze Kawenja Peter. Ssebo mu ntandikwa ayogedde nnyo ku busuulu. Nannyini ttaka akumanyi wajja otya kuno siina tayito ku kibanja wabula ettaka nsikidde sikire oba ettaka ekibanja bampadde kiwe nina okusasula busuulu ewa nannyini ttaka. Naye ssebo kyembuuza bwe mbanga nasikira ettaka omuntu gwe nasikira nampa landi tayito talina kirala kye yannyinnyonnyola. Tuli mu kuyiga landi tayito eno empeereddwa yo teriiko expiry date. Kubanga oyogera ssebo ku busuulu waliwo okubanga nfunye landi tayito
naye nze mmanyi nafuna land title namala natuuka sirina kuwa busuulu oba nina okuwa busuulu oluvannyuma lw'ebbanga eggere nga bano abalala bannannyini abatalina land title we balina okuwa. Neyanziza ssebo. Neyanziza nnyo Mwani Kawenja. Ekisooka ebyapa bya mirundi ebiri. Waliwo ekyapa ekya mayiro kyoyinako obwannannyini obwekomeredde, naye ekyapa ekiva ku ttaka lya Kabaka kiba kya liizi, era liizi eyo ebaako emyaka. Tuyinza okukuwaanamu omwenda oba ekyendamu omwenda kusinziira ku busobozi bwo n'obwetaavu bwo. Kitegeeza gye emyaka bwe giggwako olina okizza obujja nga tekinnaggwako, kuba ekyapa bwe kiggwerako ddala olina okudda mu bisoso gyonna egy'obupunta n'egyaki. Tutera obajjukiza nga wasigaddeyo ebbanga lya myaka nga5 tujjangu oyongereyo ekyapa kyo mu maaso ku kasente akasaamusaamu. Naye omuntu yenna aba n'ekyapa ekya liizi olina akasente k'osasula akabeera mu ndagaano gy'ofuna, kubanga liizi ndagaano wakati wa nannyini ttaka n'ow'ekibanja. Kwadda awantu awo okozeseewo obwoti emyaka bwegiti, era ojja kusasulangayo ssente bweziti ne bweziti buli mwaka. Esseewo bwe kiri. Kyenjagala okubajjukiza ekirala, Buganda Land Board tegaba bintu byabafu. Gavumenti ya Uganda yasigaza obuyinza ng'ebuyisa mu Administrator General ng'ebuyisa ne mu kkooti eyinza okugaba ebintu byabafu. Ffe kasita ekiwandiiko kiba kyogera kino okujjawo nga tufunye ekiragiro kya kkooti oba nga tufunye letters of administration bwe tuyinza okukyusaamu ku ebyo ebiwandiiko ebiri ku fayiro. Fayiro tukuuma zammwe si za Buganda Land Board. Era newe oyagala kukyusa obukyusa kati ebiwandiiko byo nga maama ono bwayogedde ng'olyako tumuyita yennyini najje tumulabako bwe tuti mu maaso n'atuwa ekinkumu kuba abantu munnanga abantu babba ebibanja. Fe abali ku mulembe gw'Obote abayekera bebasookanga okufuna ki ebitambuliso nga mubayita mu mangu nnyo kati ababbi b'ebibanja banguwa okuleeta ebiwandiiko okusinga n'abo abalina ebibanja ebyo mu butuufu bwabyo. Tulina okwegendereza ennyo, tebiriko nagambye ebibanja tukyabikubira ku buntu bulamu ekikyamu. Obuntu bulamu bulina okukendera abantu ba Kabaka yadde kyekimu ku bye twetaaga wano mu Buganda, naye ku bibanja tukendeeze obuntu bulamu tubeere ne bwino. Waliwo abadde ayegalira ekibuuzo wali. Amannya Naabakoza Harriet. Kakati bino ebyokusasulira ssente mu bbanka nze nafunamu obuzibu. Nagenda nensasula ssente mu bbanka, bwe nasasula ssente mu bbanka basooka ne bayisaamu ekimotoka nga bwe nakiwulidde nga kigenda kiga. Abannange abali ku ttaka lya Kabaka mujje wano eno tuyina enkiiko. Tugenda wali waggulu ku Matutuma. Bwe tutuuka waggulu ku Matutuma nga batugamba nti abali ku ttaka lya Kabaka mwenna mugenda kutandika okuwa ssente n'okuwandiisa ebibanja byammwe, buli muntu ajja kuwa $45. Nenyamba namwandu waabwe $45 ndigajjawo omulundi gumu nga batuwa akawunti namba. Neŋŋamba nti kantandika okusasula ku ssente zino mpola mpola. Nenkwata $10 n'akawunti namba gye bampa nengenda nensasulayo ssente mu bbanka ne lisiiti ndiina. Kati ne baddamu ne bayisaamu ekikungo nti bannange nti mujje abali ku ttaka lya Kabaka nga tuddeyo, nga bagenda kuddamu batuwandiise nga tuddayo nga nziriwo ne lisiiti yange nga baŋŋamba mugenda kuleeta $10,000 okuddamu okuwandiisa ettaka lyammwe. Ngamba ganze sijja kusasula ndala, lisiiti yange yiino nasasula dda. Nga baŋŋamba nedda ebyo tetujja bikkiriza, leeta ssente endala oddemu weewandiise. Kati mukama wange nze nkole ntya nga nawadda naziwaako dda ssente ezo ate ne baddamu ne bampeesa n'endala era ez'okuwandiisa. Ekisooka abantu ba Kabaka tumanye ekintu kimu, bwe bali wakusasula busoole mutuula n'oyo akutwala ne weziba fiizi n'obuganda naye mubutuufu ze mu wiikisi 3 oyinza okusobola okumalayo fiizi zino. Nze ndabye abantu ba Kabaka bangi kinyambye nduddeko mu ttaka. Oli asasula omusoole ekibanja bakiwandisiza $10,000, ekibanja nekigenda ku $20,000 nga yasasula musoole gwa 10, nekigenda $3,000 nga yasasula musoole gwa 10, nekigenda $40,000 n'obuuza musoole ekikati guno. Nolwekyo nga tulina kusooka okutuula n'oyo akutwala nonga ssente esuubira zisasula mu bbanga bweriti naalaba oba kisoboka oba tekisoboka. Naye abantu ba Kabaka tutama ne lisiiti ng'emaze
n'oba naye emyaka 5 ganze nasasulako nze kulaba nasasulako naye nga n'emiwendo gyakola ki gyakyuka dda. N'olwekyo tulina okutuula naddala nze sikkiriza muntu asasula musoolesole nga totudde na manager kumunnyonnyola butya bw'ogenda kusasula. Bamanyi twawandiise ku bibanja ku 8,000 tugenda ku 24,000 tugenda ku 7,000 netugenda ku miliyoni emu naye ng'oli alina musoolesole gwa 8,000 kwe yasasula 2 ng'emiwendo gyakyuka dda. N'olwekyo tetukandaaliriza nnyo emiwendo gikyuka. Twali mu kikugo twali tuwandiisa 10,000 kati kyali 10 giri 4 katubale musoolesole gwa mmeka. Ndowooza nkizeemu nnyo. Waliwo alina ekirala nga sinava waggulu. Tweyanziza ssebo nga bwe ngenda ewa Haaji waliwo omukyala wuno yawandiise ekintobazi wakizeemu dda kye kimu ku byabadde awandiise wano. Ekirala abuuza bwe mba nawandiise ekifo kyange nga sinaba kusasulako ku busuulu ompa magezi ki? Ojja kgenda bakubala ebusuulu akubangibwa. Busuulu asigaza ebbanja. Busuulu asigaza ebbanja buli mwaka gw'otasasudde gusigala gukubangibwa. Ekwawa buli mwaka kati buli mwaka gw'otasasula oba oyongezaayo bbanja. Naye kye bayinza okukola kwe kugaa tukubanja emyaka 6 sooka osasuleko gino 3 ofuna ensimbi ojja omaleyo naye ensimbi z'osasula ziba ku bbanja kadde. Neyanza nnyo ssebo naasonyiwa okukomawo. Amanya nze Kazibwe Abbas. Akati nkomyewo mukama wange olwaleero mukadde wange yagula yiika 2. Olwaleero we lutuuse yakola liizi naye ate liizi gyeyakolebwa Kabaka tutunzeeko liizi eyo ekyali namu. Sokodemu mwagula ki? Waliwo mukadde wange yagula ettaka n'agenda Wasajja Kabaka n'akola liizi yiika zaali 2 ate fa Katonda n'amujjulula abaana tutunzeeko liizi eyo ekyali ntuufu. Liizi eba tekyali ntuufu kubanga mwagitundako. Mulina okuddayo mu Buganda Land Board bwe mwaguzaako n'asalirwako ekitundu kye n'aweebwa ekyapa ekikye namwe ne babawa ekyapa ekijja munene bwe mwasigaza. Namba 2 olwaleero waliwo bakadde baffe yagenda n'agula ettaka Katonda n'amujjulula. Bwe yamujjulula abaana ne baagala bagabana ebintu ebyo naye babuuza bakoze batya buli omu okufuna obwannannyini. Mulina ogenda ewa administrator general administrators of administration. Ezo nno administrator yaliwo okugabanya ebintu ebyo mu baana b'omugenzi. Kye balongoosezaamu ekirungi kati administrator bafugira emyaka 2 noddayo ne osaba buto. Waluli abantu bafuukaga administrator ne bifuuka n'erinnya ebintu by'omugenzi n'abitwaliramu ebifuuka bibye naye kati myaka 2 nga biggwako. Nekimulina ogenda administrator general administrators of administration. Ekirungi musobola okujja mu Buganda Land Board tulina bannamateeka ne babayambako bakwasizaako ku nsonga eyo. Olw'obwesigwa bwe tulina kituyamba okuyamba abantu ba Kabaka mu nsonga z'amateeka. Haji Bashir Juma Kizito omumyuka wa Ssenkulu wa Buganda Land Board, abakungu ba Ssaabasajja Kabaka mwenna abavudde Mmengo ab'ekitongole kya Buganda Land Board, regional manager waffe ow'Emityana omukulu Kabonge, manager waffe wa Buganda Land Board Sebo Mwawule Reverend Sentamu, abakulembeze abeerosi abali wano mitendera gyonna, abaami ba Ssaabasajja Kabaka okuva ku mukwenda waggulu tuuka kwakulira ekyalo omutongole, basebo ne bannyabo abaddu n'abazaana ba Ssaabasajja Kabaka balamusizza nnyo. Nze Ssaalongo Mukambwe Lukonge Faustin, meya w'ekibuga ky'Emityana kino.
Sebo Senkulu wa Buganda Board kino kyekyalo kwenzaalibwa bakiyita Kiyudaaya olw'okubanga ab'enzikiriza y'Abadvent mu Luganda tubayita Abayudaaya, naye ng'erinnya ettuufu ery'ekyalo kino bakiyita Bulyakiro. Ekyalo kino kiyitibwa Bulyakiro, naye oluvannyuma abavubuka bano bamwanyisanya nga bavubuka bakituuma Kiyudaaya. Ekibuga kya Mityana kino kyenkulembera kyekikola omuluka gwe bayita Mumyuka Busimbi oguli mu ggombolola ya Ayibeene Ssaabasajja Kabaka eya Mumyuka Busimbi mu ssaza Ssaabagabo Ssingo, ng'eggombolola eno ekulemberwa Muwemba Sendi. Okusooka nja kwebaza abatuuze b'Emityana, abatuuze b'e Ssingo naye okusinga abatuuze b'ebitundu bino olw'okuwulira okukoowoola kwa Ssaabasajja Kabaka tujje tusomesebwe eby'ettaka. Twagala okusiima empologoma olw'okuteekerawo ekitongole kino ekya Buganda Land Board ekivunaanyizibwa okukulembera ettaka ly'Obwakabaka mu ggwanga muno, ate kirina ne mandeeti otuwa amagezi ku ttaka eddala ly'obwannannyini ng'omusomesa avudde waggulu bw'atutegeezezza. Nsaba okutegeeza Ssebo Senkulu nti abantu b'Emityana bano tubawulize nnyo eri Ssaabasajja Kabaka, era ffe tukimanyi nti mu Buganda bannasingo ffe tukyasinze okwagala Kabaka waffe. Mirundi mingi waliwo okukunga abantu okukolebwa gavumenti ya Kabaka, ffe tusooka okudduukirira enduulu eyo, era oba oliawo yensonga lwaki Ssaabasajja yasiima essaza ly'e Ssingo n'aliwa obwa Ssaabagabo. Ffe tukuumira ddala Obwakabaka bwa Buganda buno. Wano Emityana olutalo lw'okulwanirira ettaka twalutandikako dda. Bwe nali nga nkyali kansala ku disitulikiti mu mwaka gwa 2006 paka 2011, gavumenti eyawakati yayitana kuddiza Ssaabasajja Kabaka ebimu ku bintu bye nga mwotwalidde ettaka lye bayita official mile estate, ettaka okuli ebitebe by'amagombolola n'amasaza. Wabula waliwo enteesaganya ezaali wakati w'Obwakabaka ne gavumenti. Naye ate mujjukire nti mu 98 ettaka liyitibwa Land Act lyateekebwawo erya 98 ne litondawo enkola eyitibwa freehold nga yeegatta ku nkola zaffe ziri enkadde, ettaka ery'obwannannyini, ettaka public land bagigabangako liizi, ate ne wabawo ne customary land. So 1998 Land Act yassawo freehold. Bwe nali kansala ku district nagenda okulaba nga embuga y'essaza district ya Mityana emaze okusalako gutundutundu gwenkakasa nti nejja buli eno ettaka eryo linakuddizibwa Mengo, kubanga ettaka eryo lyakyusibwa mu nkola ya freehold ne liwandiikibwa mu manja ga Mityana District Law Government. Nali ssentebe wa Works and Production Committee we nalaba ebigambo ebyo nenkuba enduulu ne mbitegeeza Mukwende yaliko ebiseera ebyo Oweekitiibwa Stanley Kijjambu, ne twekunga bamwami Ssanyu abo ne tugenda ebuga tuwaaba ensonga ezo. Era eyo yali emmanduso eya gavumenti okumaliriza ensonga ezo. Oluvannyuma ettaka ly'amagombolola n'amasaza ne liddizibwa Ayibeene mu ndagaano yakolebwa ya 2013 wakati wa Oweekitiibwa Pulezidenti n'Obwakabaka bwa Buganda. Ekibuga Mityana oba giyita eggombolola ya Mumyuka Busimbi tulinamu ettaka ekkulu lya bika bibiri. Tulina ettaka ery'Obwakabaka erikulemberwa Buganda Land Board, ne tuba ne private mile, naye Ssaabasajja Kabaka ye Land Road akyasinze okuba omunene mu kitundu kino. Nsaba okutegeeza nti ekyalo kino kyonna kututudde Kiyudaaya, ttaka lya Bwakabaka. Abamu bali mu ttaka lya Bwakabaka mu nkola ey'okuba nti bali ku official mile estate ey'essaza Ssingo eya Mukwenda.
endagaano ya 1900 ebitabo by'amasaza byaliweebwa mayiro 8 so ng'ate amagombolola gafuna yiika 49. N'olwekyo ogutundutundu ogusinga ogunene gw'ekitundu ekibuga ky'Emityana tuli mu ttaka lya Kabaka. Naye nja kusinziira wano nebaza Obwakabaka nti tuwulidde ebbanga ddene nga basengula abantu ku ttaka. Obwakabaka bwa Buganda tebusengulanko muntu yenna ku ttaka. Ssaabasajja Kabaka akuumye bulungi nnyo atuweze bulungi nga abantu be bakulembera. Mu kkowa eryo embeera z'ettaka zonna ziruŋŋamizibwa enkola y'amateeka. We ntuukidde nsanzeewo omukulu wawe Kasozi muganda wange ng'abuuza ekibuuzo ekikwatagana ku bisale ebya busuulu. Buganda Land Board si egereka obusuulu. Buganda Land Board Parliament yatuula n'ekola ettaka ly'ettaka n'enzisa ebisale era ng'ettaka ly'ekibuga lisasula obusuulu wa siringi emitwalo emeka 4. N'olwekyo Buganda Land Board talina buyinza kukendeeza ku busuulu obwo. Ekyo kiri mu babaka baffe aba Parliament basawo ne bannyabo. Mwogere nabo Parliament weba yakukyusaamu ekyuseemu. Temukibanja meya si agereka obusuulu bw'ettaka, Buganda Land Board si agereka obusuulu bw'ettaka, wabula Parliament ya Uganda basawo ne bannyabo. Ensonga eyo nga nkivuddeko sijja kwefuula mugezigezi kubanga bakafulumu by'ettaka bazze bagenda kusomesa. Nsaba okubategeezaamu katono ku bifa ku kibuga Mityana. Ssaabasajja Kabaka yavunaanyizibwa ku ttaka nga bwe tubategeeza ng'ayita mu kitongole kya Buganda Land Board. N'abantu bassa kinnoomu. Ekyokuba n'obwannannyini bw'ettaka tekikuwa lukusa kulikozesa nga bw'oba okoze eki bw'oba olabye. Awo nno Local Government Act etteeka eriteekawo enkola ey'enfuga ez'ebitundu ewa council zaffe wano ewa Mityana Municipal Council olukusa okuluŋŋamya enkulaakulana wonna wonna mu kibuga. N'olwekyo gwalina ettaka oba ettaka lyo lya mayiro oba walisikira oba baalikuwa oba wakula oba lya liizi, avunaanyizibwa okuluŋŋamya enkulaakulana y'ettaka lyo jjojja olukusa Mityana Municipal Council. Kufa bali mu kibuga. Twatereezezza enkola. Tewakyali nsimbi yonna yadde siringi 10 kye tufuna mu ngeri ya cash ku municipality. Nja kubakubiriza nti bw'oba oyagala okukulaakulanya puloti yo oba ekibanja kyo ngoma olina obwannannyini obulaga nti ekibanja kikyo, olina okuba n'endagaano oba n'ekyapa basebo ne bannyabo. Owandiika application ku council gyebayita development application ne tugifuna. Mbadde sibategeezeza basebo ne bannyabo, esabbiiti ewedde twagenda mu National Physical Planning Board e Kampala ne tudefendinga physical development plan ya Mityana Municipality. Nsaba okubategeeza nti mu butongole ekibuga Mityana twafunye pulaani ey'ekibuga kyonna okutwalira wamu. So Mityana is now a planned area. Era nsaba okubategeeza nti ennaku ezo twabayitamu nga okuva mu mwezi gwa January nga tubawandiika okubaggyako omusolo gwa property tax. Minisita w'eggwanga Raphael Mageze wa local government yamaze okusayininga ku kitabo kye bayita property tax roll ekya Mityana Municipality. Okuva ng'ennaku z'omwezi lumu ogw'omusanvu omusolo gw'amayumba tugenda kukyajinga nga tukisinziira mu kitabo ekyo basebo ne bannyabo. Bwe bajja babawandiika mu January, Mityana Municipal Council yatuula, meeya n'awaayo amannya ag'abantu abakulu 3. Kwaliko Muzeeyi Eliezer Lubowa, kwaliko Council Susan Nantale, kwaliko mutabani waffe Engineer Tom Sewankambo, nga ekkooti ejulirwamu eby'emisolo gya property tax. Twaba mu mwezi mulamba kkooti nejja, buli muntu eyekubira enduulu mu kkooti twamusalirako, era emiwendo egyo twagiyingiza mu kitabo ekya property tax register, property tax roll. Atajja emiwendo egyamugerekerwa gye gigenda okuba nga gisasulwa okumala ebbanga lya myaka 5 okuva nga 1 paka ndowooza 2029.
bw'oba owulira ng'onyigiriziddwa nnyo kale bw'oba wekubidde enduulu mu ofiisi ya tawuni kiraka ne mmeeya ensonga yo oba oli awo oyinza okutunulwamu mu ngeri emu oba endala. Abantu bamujja ne musasulira pulaani tugenda ntuyisa pulaani naye ng'ojja kubajjako ssente ekyo si kyekikulu tugayidinga development. Bwe tukuyisiza pulaani ng'osasudde ebisale byaffe bw'otuga okuzimba zimba nga pulaani gye twayisiza bwegamba. Bangi mugamba nti mulina pulaani naye nga mwata okukulaakulanya ebifo byammwe temwagoberera pulaani nga mukulaakulanya bassebo ne bannyabo. So mugezeeko nnyo okutambulira awo ozimbe nga pulaani nti fwe tujja okuyisaawo ekkubo n'otugamba nti olina pulaani tugenda okugyayo pulaani ng'ekiri ku ground kyekirina kuki ku pulaani. Saagala kwogera bigambo bingi kusinga awo. Bassebo aba Buganda Land Board nja kuddamu okubeebaza olw'okujja okuwa abantu ba Ssaabasajja Kabaka omusomo. Nze bona abantu mba nabo ebbanga lyonna ate nange ku nsonga z'ettaka ndi kafulu mbimanyidde ddala. Bw'anaabaawo ensonga eneebeesigalidde nga tekoleddwako kitongole nange munneebuuzeeko abatuuze baffe tujja kuba tunyonyolegana tulabe butya tuyinza okuweebwa amagezi tube nga tutereeza ebiwandiiko. Abalina endagaano ez'ebibanja musabibwa okufuna ebyapa. Kyapa mu ngalo olwakuba nti obwakabaka bwakyusa buyita kyapa mu ngalo. Enteekateeka eno ebadde weeri naffe ffennyini abamityana mu municipality nsaba nsinzire wano Senkulu nkwebaze mwebale okutuwa olukusa liizi ey'emyaka 99 awali division yaffe ya Mityana Busimbi division. Sente twazisasudde tulindiridde ekyapa kyaffe kyapa mu ngalo eky'emyaka 99 awali division eya Busimbi. Tamu division nayo tweyanza kubanga awali eddwaliro ly'Emagala mwatuwaawo yiika 5 nga kwe kuli eddwaliro lyaffe ery'Amagala Health Center 3 era tuli mu nteekateeka okusasula ssente ezo okufuna ekyapa. Waliwo bingi ebadde mu mpapula z'amawulire. Mityana Municipal Council ezimba ekitebe ku Ggombolola Busimbi. Abakozi baffe abamu tetumanyi ng'eki gye bakola mu bintu byabwe. Waliwo abaali bagamba nti ettaka eryo li public land nga nze mbategeeza nti olwo olujja lujja lwa Ggombolola n'olwekyo tuli mu yiika 49 eza Muwemba mu Myoka Busimbi. Nsaba okubategeeza nti nga nze nkyali mmeeya wa Mityana Municipality ng'ekisanja kino kinakuggwako enteekateeka eyo tukikuteeka nabwala okulaba nti tuzimba ekizimbe kyaffe gali kwoleka tutereeza obusenze bwaffe ku ttaka lya Kabaka. Bannamityana nsaba okubeebaza kubanga ekizimbe mulimu okuzimba ekizimbe kya Mityana Municipal Headquarters omulimu gugenda mu maaso. Tweteeseteese okuva mu bizimbe bya DFI kubanga tukimanyi nti ebizimbe ebyo bya Bwakabaka. Nja kwebaza aba Buganda Land Board nti ebbanga tumazeewo nga tukolera mu bizimbe ebyo tetusasulanga yadde omuno gw'ennusu naye tuli awo tukolera mu bizimbe byammwe bassebo ne bannyabo. Kaakati bwe tunaatumaliriza omwaka guno ogujja ffe tumaze okuzimba omusingi ku Ggombolola Busimbi n'amaze okusitula empagi mu financial year twatadde sente mu budget tugenda kuyiwa slab eya ground floor tuzimbe n'ebisenge. Financial year egenda okuggwako tujja kuba tusengusenga tuvudde ku DFI ng'obuweereza tubusembezza okumpi gye muli nga tusengukidde ku Ggombolola Busimbi. Naye nga bwe tubikola tuli mu kutereeza busenze bwaffe emyaka 99 tugenda kujja tukifune ku ttaka lyaffe eryo erya liizi kubanga liizi yaffe yaggwako mu 2017. Naye tweyanza nnyo tweyanzeege olwa Buganda Land Board olwa Ssaabasajja Kabaka okutulera obulungi ne batatugobaganya ku ttaka. Neeyanziza nnyo neeyanzeege. Mulaba ntaddeko ekigambo kino ndi mulwadde nafuna akabenje nasinzituka n'engwa olukokola ne ndusimba ku jjinja kati olukokola olwo ne luvaako mu fragments mu Luganda babuyita ki obupapajjo. Ku lukokola lwange kwavaako obupapajjo naye saamenya kagumba saafuna dislocation seekaaka naye kwavaako obupapajjo obagezaho okuddaabiriza mujja kunsaasira sisobodde kuba ku mukolo guno kugukomekereza
kubanga ngenda nakasero mu ddwaliro omusawo asooka ngoleka ate emikolo naye nga ndi bulungi mu bbanga lya sabbiiti nga 2-3 nja kuba nzizeemu ng'ate nkola bulungi emirimu gyaffe egy'emityana. Naye mu byonna nga nva wano Deputy Mayor owa Mityana Municipal Council, His Worship Alex Kibugo, Councillor wa East Ward, ali mu council y'essaza saawa zino gy'agenza okunkiikirira. Bannange basibo ne bannyabo nsanyusa okubalaba mu Kiyudaaya muno. Mwebale kujja mu lukiiko luno olukulu bwe luti olw'omugaso ate nga lwa makulu nnyo. Mukkirize bannange nti entandika gye ntandiseemu mu butuufu si entandika gye tutandikamu ebigambo. Mulala ayinza okugamba nti ndooza Ssanyu yagonda nnyo takyasobola na kumanya ntandika ya mbeera ya bintu. Naye n'abatandisi bwe batyo bwe batandisi kubanga wano we nandyogeredde. Ndowooza ebintu ffenna tubikuttekutte bwe tutyo masambalasambala. Naye newankubadde biri bwe bityo tebijjaawo bukulu bwa lukiiko luno era mbeebaza nnyo mwebalire ddala bassebo ne bannyabo okujja. Mpulidde wano mutabani wange ono Meya Lukonge bw'abadde ayogera atandise ne protocol. Mpulidde nga Mwami Lukonge atandikanga ebintu bwe byanditandise mu protocol. Ate nange nga mukadde we ebintu ebyo mbimanyi. Naye temuwulira bwe ntandise na protocol mu kubaaniriza mu kitundu muno. Kubanga n'ennyaniriza yakyamyekyamye dda. Olukiiko tuli mu makati kakati ate lwembaaniriza. Kakati sizeeyo mu protocol naye nga buli azze wano olw'olukiiko luno mu kitiibwa kyo weebale kujja. Naye ate abatuuze mbasanyukidde nnyo. Ffe tusinga okunyigirizibwa embeera kasa tuba nti ebintu bitukyamyeko. Naye nga bikyamye olw'okubanga tewamanya ky'oteekwa kukola. Naye buli eyawulidde nti wajja kubaawo ebigambo ebyogerebwa naddala nga biva mu bantu mu baweereza ba Ssaabasajja Kabaka n'oba nti ovuddeyo eka ewuwo n'ojjo obeere mu lukiiko luno. Banange mwebale nnyo, mwebale ddala kujja. Akati sigenda kwogera bingi kubanga singa nabadde wa kubyogera mu nteekateeka ennungi nandibadde njogera eri mu ntandikwa ey'okugamba nti olukiiko bwe lutandika tukole bwe tuti. Naye nange kaŋŋendera awo nga bwe kyatambudde naye nga kye mbagamba nti mwebale bwe mubeera wano nga muzze mu lukiiko. Kiyudaaya kifo kya mirembe mukiraba kyetooloddwa kanisa. Naffe tubeere nga twetoolodde kanisa eno mu mirembe mu lukiiko luno. Bw'obaako ky'obuuza ne batakikuddamu bulungi beera mukkakkamu bajja kuddamu. Omanyi bwe tuba tumaze wano abakulu bano weebali nga tubabuuza mpola mpola ng'onnyonnyoka ku bigambo by'ettaka bino byetaaga nnyo okunnyonnyoka. Ate oli takulimbanga nti abimanyi n'abimalayo okuggyako bannaffe abaasoma amateeka. Naba nga amanyi etteeka lya Uganda kye ligamba litya ku liizi, ligamba litya ku freehold, ligamba litya kufa abasenze obusenze, ebintu ebyenkula eyo. Naye n'olwekyo njagala kwebaza abatesiteese olukiiko luno nti baatukoze bulungi. Naye naffe bye baaluteekeddeteekedde tulukozese bulungi. Toddayo nakakusiiwa ng'omanyi nti weeyagala dda okwebuuza ku bigambo by'ettaka by'ekifo mw'obeera ate n'oddayo nako. Oyinza omulala okakutaputira obubi naye olwaleero omukisa tukufunye bannakiyudaaya nti ne bannamityana okutwaliza kubanga sirabye bannakiyudaaya bokka. Tubuuze ebintu byaffe bulungi ate mu bukkakkamu era abantu bano mmanyi nti bajja tuddamu bulungi era mu bukkakkamu. Tuddeyo nga tufunye omukisa ogwo ogw'okugamba nti ebyali biremye kakati olwali tubitegedde. Kakati nze mbaagaliza nti mu kiseera kye munaamala kuno wano twetooloddwa kanisa ya mirembe n'abantu abagiriko ku Kiyudaaya tuli ba mirembe. Manyi nti tujja kuba n'emirembe mu mbeera zonna, tubeere ba mirembe, tuwulirize, tubuuze ebibuuzo, akiika embuga amanya ensonga. Toddayo nakikusiiwa nga togibuuzizza. Olwaliwo omukisa tugufunye teguti si gwa bulijjo era njala kwebaza nnyo aba Buganda Land Board okujja wano
kakati bannange tubuuze ebibuuzo twemale gogga bwe tunaddayo nga tuli bamanyi tutegeeze bannaffe abasigadde eka nkola yaffe ya Buganda nti atatu awulidde ategeeze munne. Kale mbaagaliza okutuula okulungi okwentende manye nti Judaya kifo kya mirembe mutuule mirembe paka olukiiko luno lwe lunaggwa. Nsembayo nga nebaza nnyo enteekateeka eno eya Ssaabasajja Kabaka ey'okuggyako wano etumanyisa ebigenda mu maaso naye ate naffe bannange nsaba tugikozese bulungi. Sooka tubeere ba mirembe, ekyokubiri tubuuze byonna tunnyonnyoke tuddeyo nga kye baagenderera nga tukifunye. Ate bw'ogenda toddeyo n'otuula butuuzi bannange, nze mbamanyi abantu baffe. Bw'oba otegedde ekituufu yangu ogende eka odde okiteeke mu nkola obeere ng'otudde bulungi ku kisaka lya Ssaabasajja nga naawe oli musenze mulungi. Mwebale nnyo ku lwa Katonda n'ensi yange. Tujja okwerekereza buli kimu. Erinnya lyange nze Ssebunya Tone Kibirige, omwami wa Kabaka ow'e Butebi. Bassebo ne bannyabo mbaaniriza era bakama bange mwenna nyongera okuwera mu maaso gammwe titujja kutambulira wamu n'enteekateeka zonna mu nsonga z'ettaka erya Buganda Land Board. Ssebo sirina nnyo bingi nnyo bijja kubuulira bantu bano naye nkweyanziza olw'omukisa guno gw'ompadde. Webale nnyo, webale ddala ssebo. Abooluganda mbalamusizza nnyo. Erinnya eryange nze Kayiza Jimmy, mutabani wa John Mpoza e Kasanda, muzzukulu wa Kande John ali Kasanda, maama ye Nakabirwa Kasareni e Kasanda, muzzukulu wa Butaala ne Lwangi Kasanda. Balamusizza nnyo nze omutongole omujja Busimbi leero. Era Mukama wange neeyama okuba wamu n'abatuuze baffe oba obutaswaza. Kifaananyi kyandabiddwamu kunnonda ng'omutongole. Neeyama okukolera awamu nammwe olwa Katonda n'ensi yaabwe. Bassebo bannyabo nsaba okubireko mu ngalo bannange. Neebaza bakiranisi baffe bangi abazi wano ku makya. Nakati twogere essaawa zino bakyakola ki? Bakyaliwo. Tulina abakidde wano ku ssaawa 4 newankubadde nga twabadde batandika ssaawa 5. Era tubeebaza. Mu nteekateeka yaffe eno eya Buganda Land Board okujaguza emyaka 3 twongera kusemberera abantu. Era twateeseteeseyo embeera ey'ekyemisana. Era abantu nga bwe muli wano tugenda kutambula mu mulundi amaze okupata